Njagala tugendeko ewa Mr. Update. Segirinya eyaleta Segibox. Bannakawempe mwe bali balina okuba nga bateeka ebirowoozo byabwe. Nga bwe njogerera akabookisi be yaleka ng'agenze mu kkomera tebasobola kukakuumira akabookisi kaavaawo. Eddwaliro lyavaawo. Kaakati we twogerera n'obwa Mr. Update abantu babumutwalako dda. Kale kwegamba ekkomera si lyangu, ekkomera litwala bingi. Omusajja namulabe nga yeemulugunya, yagenda mu kkomera ebbanga lyonna lye yamalayo. Musajja wattu bagenda omuteeka ku ka TV ng'amatama mugamba asiba ku KFC. Kaakati mu mbeera eno nga Segirinya abadde yateebwa, abadde tajjangako kwogera n'Abannayuganda, tuli ba mukisa nti twamufunye ng'ettamalizeewo nga liri lye mwalabanga erya Segirinya, liri erya KFC lye mbadde mugamba lyasiimuuse. Kaakati tulina brand new brand Segirinya ow'ekawempe. Kale mutuweeko ng'ayogera ku nsonga y'ekitimba ekyo. Omusajja yabeera nnyo ku kitimba okwo ng'akasuka amaloboozi wane wali nga buli ddakiika abeera mu Mr. President. Kale mutuweeko tulabe wagenda otandikira. Omutimbagano ebbanga lyemaze nga ndi mu kkomera mbadde simanyi nti omutimbagano gwakyuka. Naye bwe nakomyewo nenzira ku online, nenzira ku Facebook, TikTok nze saagirikaawo, nasanzewo ne TikTok. Ningaba naye ebintu byonna nga ndaba bipya ninga omuntu yakava mu kyalo. Nze nali nve mu kyalo okujja Kampala najjira ku luli amatooke. Ninga kati era bwe ndabadde nga ninga omusajja yakayingira Kampala, buli kimu nga kipya. Buli omu ndaba Mr. Update. Abantu be nakyazanga ku Mr. Update page kati nagenze okwetegereza nga ate bwe balina no kyazanze. Ninga ntandikira wakyobola mbadde mu mbuuza omusajja bukyangadde atanyiganga yadde ekigambo. Ninga enkoko evudde mu kyalo, enkoko bweva mu kyalo ngeze Kampala esooka kwetegereza nega nti masannyalaze wabudde bukedde nga tennako okolima esooka neyekkaanya yinza okwokolimira ku masannyalaze ng'erowooza budde bwe bukedde. Kakati bwe ndi nga nkyetegereza social media nsanze ya dominatingibwa dda abantu abayitirivu ennyo. Kati obeera live nga muliko abantu miliyoni mwenna muli live, ono ataddeko n'oli ataddeko n'oli ataddeko, ate kati byakyuse ne wenna birekera si we biri. Nagenze okulaba bulire bwayomba ne munne kati mu kkubo nga basinkaganye nga batambula ajja live kwamuvumira kuno kubakatiriza. Oli bwagenda n'agula emmere n'etamuwomera ng'ajja live. Oli bwagenda kugamba live tezikyalinga luli ate bwe zaalinga. Kubanga luli abantu baalinga bangi nnyo nga batono. Sigamba nti bannaffe sibaagaliza kujja, naye nkyetegereza kuba kati linnya baaliwambye erya Mr. Update kati noonya ddala era ndi ku muyigo gwa linnya ddala okulaba nga nange nziramu ntambule n'ekintu nga bwe kyatambulanga. Bw'obanga oŋŋamba nti obudde buno kati isima yakulira abali ku mutimbagano n'ensolosozi zintambudde bannange. Mu abantu mwenna bwe mwetunulamu mwenna ne mugamba mulonde muzeeyize bantu mwenga mulimba muzeeyizedde ne mugamba nti mwenna baagikayima Shafiiki bamako muganda wange Keizi muganda wange Alex baani n'abalala bonna ne mugamba nti isima okulonda saaliwo kingi wa internet nakomyewo kulonda kulina okuddibwamu bwabanga isima gwe mwalonda omutimbagano. Alright, ye Segirinya eddoboozi ly'ekawempe amaanyi kati mangi nnyo, yakomyewo in full swing era nga kati yatandikidde awo. Abadde ennaku ezo yatwekwekamuko okusooka yadde yasoose mu kafubo k'aba producer Kisubi akalimu walya tewalya. Eyo gye yasookedde sayidi yeeyo mu by'obufuzi. Kaakati ffe n'abategeera eby'omutimbagano ne tumuzza wabbali naye ne tuvuga ffe fayiro eyaffe etukwatako ebisinga ku ebyo abaagala omumanya wali we mwagala omumanya. Ku kibuuzo ekitambula eyo side mu politics mulinde Kisubi side eyo nga abawaka bwino keyo fika tuyite wano ku mutimbagano ebisigadde tunaagattira eyo. Yoyo omubaka wammwe yagenda tateesezza wadde kati mu kudda kwe katulabe wagenda okuba nga ataakola ki akikola mu parliament.